This is Ground Media UG. Conbest Entertainment. We are going to have remarks from Moses, Golola, and say that Okumida Echebe will fight you. Naromujo, Romukagalu. Yakazina Rukanua, Kehanu. Nakamurina Bogabwaji. Ladies and gentlemen, twebaza mukama katonda w'obuyinza buli kantu atukumye n'atutuusa okulaba ebibala eby'omuntu yo z'abaazirwanako. Era amasina bakwogera bigambo bingi mbadde nsaba nsooka empeeyo Haji Ham Shakib pushapu nga 11 makimeka byangu wata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ladies and gentlemen, kubaba wali bonna abaazirwanako ekisaawe kino kyemulaba kyabijukizo nnyo kyova abakiramba kiyita ekisaawe ekyabasajja abalwanyi b'entawo War Memorial Studio Stadium buli kimu kyokubanga studio stadium buli kimu kyonna kiri wano. Twebaza Haji Ham Shakib olw'omutima omulungi olw'okwagaliza kino Haji Ham Shakib kyakoze kye bayita legacy. Haji Ham Shakib alivaawo mu nsi eno naye ekisaawe kino kirisigalawo. Tumwebaza nti ye bwe yasobola okunoonya ssente abalala ssente bazirya newankubadde batugamba nga ssente bazimuwa buwi ne waliwo bye baziwa essente ne bazirya. Twebaza Katonda nga nti mu Kampala tulina ekisaawe era twebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okwongera okubeera nti ekisaawe kino yakikkiriza kibeere kimu ku bisaawe eby'omu ggwanga. Ekisaawe kirungi nnyo ate ng'era bwe kibitiddwa nti kyabasajja abaazirwanako ffe tugenda okugulawo engoomi era tetwetaaga kuba amasasi gonna. Amasasi gagenda vuga nga gaŋŋoomi era mumala Ssemata esironi mumanyadera okumba wano mumala Ssemata bamwambye sibanyajjama kukwatiddewa naye ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda kubeera nga tuli wano. Ssemata kati muyi atuuse kyenjagala nga mulire ennaku z'omwezi lumu. Twebaza Haji Ham Shakib era ku lw'emizannyo gyonna bagwanyi bonna aba mu Uganda abali ebweru kino ekisaawe bakikoledde bavubuka, kino ekisaawe bakikoledde new generation. Era tusaba Minister of Sports ekwatire wamu ne Parliament wamu ne His Excellency okulaba nga bawongera okututumula emizannyo gy'abavubuka egiri mu ggwanga. Mu Uganda wano we wokka bwe tutannaba kufuula muzannyo professional era abavubuka bannaffe abasinga bagenza professional naye tebafunye ku ssente nga bwe zirina okubeera. Tusaba ne Ministry ne National Council of Sports emanye nti abavubuka professional bwe mulimu oguleeta essente. Fenga naffe bwe twatandikiramu amakya kati essaawa eno tuli mu professional era professional yegenda okubeera ng'eragibwa ng'ennaku z'omwezi lumu. Fight zonna zigenda okubeera baziyite test match baziyisaani test match kikozi kyekyani. Kaakati tugenda kugezesa kisaawe Ssemata ngenda kumugezesa waggulu ne wansi ndyoke mbulage nti Ssemata yenze muzzukulu wa Walusimbi yenze muzzukulu wa Magonderwanga asibuka mutuba gwa Kikumbe wuwe omusajja yeddira effumbe. Ssemata yeddira ki? Omwana we bagamba yeddira nkebuka naye njagala jjajjawo olw'enkebuka amuleete ku lunaku olwo ennaku z'omwezi lumu. Twebaza Mr. Yasin okubeera nga ayambye nnyo abavubuka. Mr. Ham ne Yasin bayambye nnyo bannabyabitone okuviira ddala ku kuyimba ku by'emizannyo. Buli muyimbi abeera ne show. Nze Mr. Yasin namugamba nti yafuuka bulaza wange kubanga ku akademe abadde nga anfaayo. Kati ate era bakoze ekisaawe okulaba nga twongera okubeera omuzannyo tukutwala ku next level. Twagala okulaba nga tulaga ku paper view abasajja ab'ebweru ensi yonna etandika okulaba kiki ekikolebwa wano. Ladies and gentlemen, twongera okwebaza ttiimu ya Ham gyakoze nayo
okubeera nga temusuliridde abantu abamu b'okola nabo bakuzza mabega abantu abamu b'okola nabo ne ssente bazirya naye bannange madamu mwebale nnyo okulaba nga mukoleredde wamu ne Ham Enterprises bakochi bonna okulaba nga ekintu kino kibeerawo era tusaba ne bapolitician wamu ne parliament yonna ebeveyo okulaba nga eyongera ebisaawe ebiti mu ggwanga mu byemizannyo Uganda tukyali mabega nnyo era kyobulaba nti abavubuka baffe bakyali mu bwavu kyobulaba nga weesanga nti omuvubuka bw'agenda ebweru asuula ku kimu tayagala kudda lwansonga nti ebyemizannyo ewaka ebyemizannyo tebiteredde biganye okuvaamu ssente tebiwagiddwa so tukubira ku parliament omulanga nga bweyina ba member of parliament abavubuka ba member of parliament nga bamuteesa ku nsonga endala eziruma eggwanga mutunule ne ku nsonga za sports kubanga omuvubuka omuto omuvubuka mwatandikira okumanya talenti ye Uganda eyina emizannyo 52 egigenda mu Olympics naye gyonna ogisanga nga tegikiika so ffe twebaza aha Kigundu okubeera nga ataddewo ekisaawe kino mu bintu byonna ekisaawe kino nze bwe nasooka okujja mu kibuga nasanga bakubyewo ekibaati nengamba Kampala bagiwambi ne bagamba omugagga Ham yagenda okuzimbawo ne bagamba ekisaawe kibaddewo ebbanga n'ebbanga bannange kino ekisaawe kyemulaba kyatandikibwawo bajjajjaffe era okuba kitandikawo jjajjange Aloni Lwoyera yali ava Singo ekisaawe kino ebyafaayo bigamba nti waliwo omuyini yali ayinawo ebikajjo naye waliwo ebikajjo ne bawaawo ekisaawe ne bawawo yeeka 2 ez'okubeera nga bateeka ekisaawe kino era bajjajjange y'omu ku basajja abaatandika okusaawa wano ekisaawe kino kijja kibeeramu abazira bonna abaazirwanako mu mulembe gw'Obote ogwa Mbidi ogwa Museveni bonna bakuŋŋaaniranga wano so kyova olaba nga ekisaawe kiyitibwa ekisaawe ekyabazira kati ate kyamaanyi nnyo nti ffe abazira b'ensambagere ffe tugenda okulaba nga tukiggala nga tukuba emmooni mpita bannayuganda bonna bafaane baffe nkize Golola kati okulwana kusiimudde ngenda kulwana from the stigma up to the answer ennaku z'obwezo mu bwe zitandika sigenda kulekerawo okulwana kubanga tirinabula okukomawo waneeno nga ndeeta olulwano olw'amaanyi ng'abalwanyi bonna mbaleese Mukama Katonda ow'amaanyi nsaba ayongera okubankuumira abawe ekisa ng'ennaku z'omwezi lumu guma Ssemata simulaba ndowooza ali mu jjaamu naye mujja kumugamba nti Golola Moses of Uganda ye waali before the worst goes to the west. Bwebakisoddamu mu luzungu before the west goes to the west. Before the west goes to the west. Give that to us in English. Okay. Yeah. Ladies and your gentlemen, this is Golola Moses of Uganda. I want to appreciate the media for the long time you have been. I started this sport. It was a lot of challenge. I didn't know that maybe I'll be at this moment like you when I'm a world champion. I started this game. Many mocked me that I can't handle the kickboxing. I won't make it. But I want to glorify God who has made me to be who I am today. I want to thank Ssemata. He's a legend. He has been fighting all over the world, you know, and he has been representing Uganda. So what's going to happen on 1st of June? We are going to rumble. The last fight, he claimed that there was a Sigizaga. This time, we were decided to bring neutral referee. These referees are going to come from Kenya. The reason why we are bringing the referees from Kenya so that we can all have a neutral ground. When it's going to, the ring, bang, bang here, this one is going to know that I am still the champion. I want to thank Mr. Amis Chugunu for working hard, for having a strong spirit, because many didn't expect that this stadium will be like this. Many talked, of course, we had them on the media, we had them on the radio, but we know we didn't have nothing to do. So we thank him for working hard. He has really shown his promise, because this arena, it was started by the warriors, those men who fought the wars. And one of the men who fought, it was my grandfather. My grandfather did a lot to really participate there. So ladies and gentlemen, I want to thank you
Professional fighters. Hello. Munange imira abantu bakulabe. Hello. Assalamu alaikum. Ati national hashtag kamuba macha. Kati wafuka macha. National council yeketu ina matchmaker. Ripa. Eyo yipanda bakaba wakisiba. East Africa mashariki ndio wakati ndio muda ulikuwa mnaomba fight ndio muda. Mimi nilipata message kutoka kwa Mandongo na sija, unajua Mandongo Alipigania msaidie. Mandongo aliniambia kufanyia kitu moja nipige ule muda. Lakini Mandongo anajua nini mbaya sana. Mandongo anajua nini ndio mbaya sana kule. Nasikia Yogera Uganda. nayo kwa luzungu abo balina kyagamba Senjere jangwa banange komeo naina batuka na China na sabe bintu bibiri era mwami amisi abikiriza cyasokana kama tutokana na jifa ni Baganda au wanapango mwana wao Zeweli wano.
Atide.